Nedda kati balabye nga njogera nga nsonga omukono kati balowoozeza nti ndibagamba nti babali eri musale naye bafufuutuka ekikumi. naye beeramu abantu twagiranga obiraba birina gundi byali waggulu n'amatafaali. Wano wonna. This was the house. Eyoyo Kiwanuka. After right tebannateekamu nnyo gwe twali tuzabira oba keekano keeka. Pero bano, tusaba buyambi. Mumakya ku Lwokuna ne bagenda mu banka gyali nkozesa ATM yange gye bali babbye. Bwe bagenda eri amanyi agange bampita Kyabe Fred. Gwali mwezi guwedde ngenza ku omwezi 28 olunaku lw'okulonda era olunaku olwo olw'okulonda basooka ne batugamba nti batwetaagako ogende ne bakusama amannya go ne bakwaka lisita okugenda okulonderako. Bw'obumaliriza nga bagamba nti awo gira otulako ebbali bakomekkereza okulaba nti bayita abantu bonna nga bantu babweddeyo ne bagamba nti bagenda okwesimbawo mwemirire mu layini zammwe. So abantu abo bakomekkereza nga batuyita tugende tulonda abakulembeze betubetaaga ne basooka ne baba layini esooka eyali ya kyamaani yaliko yali na layini emu yokka bweti. Omulala yali amwesimbyeko yali na layini 3 naye kyamaani eyaliko yalina abantu be yaleeta babayita bafakini era nga tonna bakutandika kulonda yagamba nti kino kyekigenda kuggwa bagenda kuba abantu era kye baatuukiriza. Babalako layini eyokka yali amwesimbyeko babalako layini emu n'ekitundu ate nga layini zaali 3. Awo batandikira okuba abantu ne badduka ne bavaawo. Nange kamwa koogera nadduka ne nvaawo ndowooza nayisaawo bwanfulinga mitaasi nga 10 n'engenda ku maka aga neighbour wamu nagenda ne mbeera ku lubalazala. Baanumbayo abasajja baali 4 kwe kuli n'ekyamaani mwennyini ow'ekyalo kyono be baatandika okunkuba
era ekyaddako saakimanya batandika okunkuba. Abantu batandika kulandika okulajjana nga bagamba bannaye Fred bamutta naye nga obankuba kwali bafakine ne kyamaani mwennyini w'ekyalo kino be bankuba. Wenjogerera ssaawa zino obulamu bwange siri bulungi. Omutwe bankuba ne bagwasa. Nakomekereza ndi abanyamba bantwalira ku pikipiki nga bantwalira mundwalire Mukono. Nga sanabana kutuuka mu magama nti mikono by'amasannyalaze wali. Abantu b'Amadi bennyini era baali mu motoka ne batutomera okuva ku kkubo ne tuyingira mu kyalo. Bwe baamala okututomera ne beeyongerayo ne bagenda. Bantuuse mundwalire Mukono n'okwogera nga soogera. Nkiwundu kumundo kye bankuba banjasa omutwe natuukayo ne bagezaako okuntunga naye byagaana. Bwe nakomawo ku Lwokubiri olwennyini ekiro ne ngezaako ne nkubira kyamaani. Mbeera gye nsobola okwongera ku kyalo kino, tusaba abakulembeze bonna we bali batuyambe. Ekyalo kya leero kino Luwunga tetufunangako kyamaani. Kwe tugamba nti ketwalonda kyamaani aliko ssaawa zino ndi yavuga Luwunga taliiko. Naye bwebanga Honorable Balamu yakulira ebintu kino, Balamu abadde mukama wange. Nze mbadde nkola ne Balamu Ministry of Gender era ndi mukozi wa gavumenti nkola ne Balamu Ministry of Gender. Naye bamukyusizza ogenda okumutwala ogenda okolera mu local government. Nsaba mukama wange Balamu waali ajja ayambe ekyalo ky'e Luwunga tufune obwenkanya, tufune amazima, atuyambe mu kaseera ke tulimu ssaawa zino. N'abantu abangi bwe bakuba ku kyalo kuno bangi naye lwa mbeera eriwo teboogera kubanga kyamaani aliko omukadde boogerako okwogera bakukima. Alina abantu be. Poliisi akolagana na poliisi. Era poliisi y'ennama bwe mbanga nkomyewo okuva mu ddwaliro nga ngenze okugenda okuwa ripooti yange. Bwe natuukayo baatugoba. Poliisi y'ennama baatugamba mutuviire mugende Mukono, emisango gya Madi tetugenda kumusobola. Musajja muzibu, tugezezaako okulaba nti tugenda ewuwe atwerama atwekweka. Era twagezaako ogenda okwata abantu be baatambula nako bayita bafakini. Twakwatako omuntu omu naye basigala bonna badduka. Era bandika ebbaluwa n'engenda mu Kayembe e Mukono. Era bwe buli obujulizi bwange n'abantu abalala obakuba bonna bwe koli ebintu byabwe byayogera byonna. Banteekamu okupiira okuva wano, olupiira olwo nga lwe lunuuna omusaayi okuva mu mutwe gwange okumala ennaku 4 nga kunzijamu omusaayi gwali mu mutwe. Era ebifayini abali babirina abankuba ebifayini ebyo nga ngosa olupiira olwo okumala ennaku 4. Kuno omutwe baakutunga nazzeeyo ne bagenda banzijjako owuzi. Naye ekiwundu kye bankuba wano kyali ky'amaanyi. Nagenze ogenda okuddayo nga banzijjamu owuzi ezaasoose. Bazeemu ne bantunga era awantu gye bankuba nga waagaana okuwona. Niwenjogerera kati nkyalimu n'ewuzi mu mutwe. Era lunaku lw'enkya nina okuddamu ntambule enzireyo Entebbe mu ddwaliro. Amanya bampita Kyabi Fred. TM yange mwalimu National ID. Nsaba mumpe esimu yange. N'aŋŋamba nti bw'oba oyagala genda ku poliisi, esimu yo simenya weeri. Ne nkizikira ebintu embivaako. Ku lunaku olwokusatu bantwala mu ddwaliro ogenda okuntwala mu mashini balaba omutwe gwange guli kutya. Bwe natuuka mu ddwaliro bampa ssaawa 12 ne baŋŋamba nti banjanguyise bantwale mu ddwaliro e Mulago ŋŋenda kufa. Neebaza baneiba abagezaako okulaba nti bataasa obulamu bwange. Kwe kwali omukyala Lydia Sabadde Mulago. Bantwala mu ddwaliro ogenda okunkebesa ye Mulago nga bagala ssente nnyingi okuntereza omutwe gwange. Baali baagala $7 million ate nga baagala ssente za cash.
binavaawo ne bantwala ekawempe nabo baagala $9,000,000 nga nazo sente za kashi. Omukyala yagezaako okunyamba, yayogera n'abantu ke bamba muzaala Ntebe n'akubira eddwaliro ly'Entebe Group B. Ab'Entebe bansaba $5,500,000 era omutwe gwange bagulongosesa Entebe mu ddwaliro ebbanga lyonna lyemaze bagulongosesa Entebe. Naye n'Entebe nga ntuuseeyo leero luno eddagala lyokka lyenkozesa okujjanjaba omutwe gwange ngenda kati mu $10,000,000 naye nkulaga nti sinaba kuwona. Era abasawo baŋŋamba nti bw'oba ozzeeyo ewaka toyogera abantu bangi, gezaako okulaba nti okuuma omutwe gwo mpola olabe nti wonatuukira okutereera. Mu makya ku Lwokuna ne bagenda mu bbanka gyali nkozesa ATM yange gye bali babbye. Bwe ne bagenda Namirimu Fiona. Embeera gye neewuliramu olubuto lw'okuvaamu lwaba abafakkini abo. Bankola batya? Bankuba. Kati weewulira otya? Nga nkyabulidinga naye era ne mundiramu nnyumamuko kati era nange wano wambulidinga. Mundiramu nkyanumamuko sinakutereera bulungi n'ekifuba era nkyakolerera ddala. Bonna babijjanjabye naye kikyagaanye okutereera. Mu gundi mu nnimiro? Emmere tebalina nti bagenda tandika kubbayo abantu. Batandise n'oteega abantu mu kuba babajjamu amasimu obulamu n'essimu sigazaako kimu era bakikutwalako nga bamaze nakukuba. Nga babateega batya ku makubo? Babateegera wali ku kikondo ky'amasannyalaze ekyeruwunga ekyebyuma. Beera aliwo ko omuvubuka omu gwe baggyeeko essimu ate ne bamukuba bubi nnyo. So mwetaaga buyambi? Twetaaga buyambi ku bantu abo, atuyambe ku bafakkini abo. Nze Mukulani Pulezidenti atuyambe ku bafakkini abo kuba tuli mu mbeera mbi, tweraliikirira mu mayumba tetukyebaka era bakyatambula n'embwa ziboggola ekiro kyonna. Sula emitima gitwewanise. Tuli mu bulumi bwa maanyi nnyo okusiba abantu baffe ku bwereere. Bwe yamusinga Kaluushiyamaani waffe Muwonge Amadi Kigongo n'amusiba. Ensonga yeetuluma, abafakkini batuyisa bubi ku kyalo kyaffe. Batuteega mu makubo ekiro, baatugoba mu mmere yaffe ne balya emmere yaffe yonna. Kyeyamaani w'okuluwunga Madi nga yabakulembera era yabeera nabo. Buli kimu kye bakola Madi ye muntu waabwe. Tumukooye. Tetujja kufugibwa mu nfuga mbi nga Kyeyamaani gwe twalonda ali mu kkomera tajja ffe kutufuga. Tusaba abantu baffe baveeyo munda tebalina musango gwonna. Bafakkini tetumanyi gye yabajja. Tetumanyi gye yajja bafakkini. Ffe tulaba abantu mmotoka kusimba wuwe kufumba matamu gamanye tetumanyi nsonga ki yabaleesa. Tetumanyi nsonga y'abafakkini. Naye batuyisa bubi nnyo ku kyalo ky'Eruwunga.
ezo z'ensonga zange ssebo. Bamala okukba emiggo kudduka twadduka Muhammad ye tekyamumalira yagenda ku poliisi nawabira mwami Mutebi nti yaki teyapanga abantu okukola ki okumukuba namuteekako ne statement ti mwami Mutebi yatta wa muntu. Twebuuza mwami Muhammad muntu ki Mutebi gwe yatta yamusanga wa okumutaba okamuteekako statement ey'okudda. Kyetwetaaga twagala gavumenti etuyambe ejje etutaasi kyalulunga tetuli bulungi abasinga tetusula mu nzu tuwalanibwa buli akusanga yenna ayagala kola ki okulinnya bulinnya yapanga abantu abafakini bangi era sobola tusula ku bunkenke batuyisa bubi nnyo abafakini betutamanyi abafakini bwakusanga taata wange kutayita bati asobola n'okku akujjako essimu waliwo omusajja bamuyita bali tubadde emmere bererwa tebana emmere gye balya era bakemere okufa gye twerimira ne mu faamu baatugobayo abantu gye bali babi nga madi yabakulembera bakali era tetuna kyakulya tetunalyawo twalimanga mu faamu abafakini ne bajja tebatukola mukama yati sijja gamba bya mmere kuba famula lesigirimiramu naye lwe bajja bennyini baali banfatira wali wafe ngaaveeka kuli nga bakola batya nga bangamba yimirira ovaawo ko munne nti oyo omukyala ngaavudde sayidi eno tavudde babatiisa konna naye ng'omusibe voice mwanyinaze yanzirako tulina ekizibu ky'abafakini bano era nga bwe nayogeddeko emabegako eri nti abantu bano beesigama state house kati nga bwe baba nti beesigama state house yandize netuyamba abantu bano ejje batunyonyolewo kuba ebiseera ebyo bajja ne bakwatamu nko bwe bakwatamu naye nga tukizuula nti kano kalinga kazannyo bantu baabwe babamanyi kalinga kazannyo kuba tuwulira nti ate omuntu gwe bakwata ate baamutadda abantu bano batutigomya batumazeeko emirembe era faamu mu kitundu tetukyalimu naddala kati nganza ayogera ne bannanga abalala mu kitundu tetukyalimu batutigomya era baagala kututta nolwekyo tusaba gavumenti ejje mu kifo kya poliisi okujja okugamba nti etuyigga poliisi ejja etegeera ensonga ereme kusajjula busajjuzi mbeera eringa etutegeeza tutandike okweyigga ekitandibadde kituufu kati ng'ennaku z'omwezi munaana kakati obuzibu bwe tulina mu kitundu obutengekevu bwennyini nabwo tutandise kati okwekengera kuba kati babulokinga amakubo mu ssaawa 5 eri wa Chairman Madi ne ku bikondo ne bakusanga bakubuuza ku bintu bibiri londako kimu obulamu n'essimu okubawa essimu n'obulamu oyagalako ki era bakajjako abaana amasimu munaku nga 3 eziyise emabega bakabajjako amasimu abaana bagamba okufiirwa obulamu kati bawa amasimu ne babawa amasimu ne bagenda nago abaana ne babata ne bakola ki ne baddeeka so kati tuli beeraliikirivu essaawa yonna muli ntambula gye tutambulamu yonna tuli beeraliikirivu obutebenkevu tetubulina ekyalo tetumanyi kiki ekikiguddemu twali tumanyi kyekyalo tulina kulonda omuntu mu bwenkanya tufune emirembe ffe ng'abantu b'ekyalo ab'ekitundu gwe twagala gwe tuwuliriramu emirembe era gwe tumanyi nti nagenda tuwa obwenkanya tetwamanya nti nno okuvuganyizibwa lugenda kuba lutalo bwe luti kuba tulaba nti kati olutalo lubaluse lugenda lubaluka mpolampola okuva we twalondera paka kati tetunaba kufuna mirembe gyonna ekitundu kiri mu butabanguko ffenna tutambulira mu kutya kwereere wano wensabira chairman w'Eggombolola chairman wa district DPC Mukono district RDC tusaba chairman waffe gwe tweerondera ng'abantu ayimbulwe mu kifo ky'okumujootekako ebisangwesange watukizudde nti buli ofiisi yonna bagenze bateekayo ssente baleke nti bano babasiba
abantu bano babayimbule bwe kiba kyetaagisa bajje bakuba olukuŋŋaana tutegeere amazima mu kitundu baleme kulayika nti ebintu babiteeka ku bizinziika eyo bajje babajjeyo baleme kulayika nti no bazinziika ebintu ebyo era bwe banaagaana kino kinaba kitirwaga nti abantu bano balina ekkobaane ffe chairman aliko tetumwetaaga era tajja tukulembera okutuusa nga chairman ffe kwe twerondedde yaliko nti abafeere mu NRM bagenda kwonoona nakkiriza Juliet nakkiriza Juliet musango wabama ku poliisi DM tugiraba nga yeewulirizako sayidi emu olw'ensonga poliisi ennama nze ndaba ewulirizako sayidi emu eyo yatwabira kubanga tebatwalanga buvunaanyizibwa ate nga n'abalondesa bennyini kwaliko abakuumaddembe basobola okumanya buli kintu nga bwe kyatambula nolwekyo twali tusuubira nti bebajuliza abasooka nga ffe tebanatujja mu mawulire naye mu kuwanjaga kwaffe kwonna poliisi tettanga lunaku kujja ku gurawundi ne bikikwatako kutujja mu mawulire matuufu kakati ate tuwulira kuyiga abo bennyini abalabika nti bawawabirwa nga tetumanyi kye bazza abo abatuuse okuliira ku nsiko n'abaleba be bakwata bali mu makomera tusuubira twandibadde tufunyewo obwenkanya nga poliisi yennyini nga ekuuma eddembe ezze ku kitundu neewuliriza ensonga sayidi ne sayidi abatuuze bagamba ki naye tetukirabanga kitimu eyo nga 28 twasituka abantu abawera 63 nga ne munnaffe yennyini gwe twali tuwagira tuli naye twatuuse okwemulugunya ennama ku poliisi naye tetwawulirizibwa kubanga bannaffe abatusookayo wedde baali bamaze okuteekayo ensonga zaffe mu kiseera ekyo nga ffe babi baba batuteekako nti ffe twabakuba era nga wayiseewo ennaku twagenda emukono poliisi bannaffe gye bakwatirwa nama ne bazzibwa emukono kibonoka Moses naggulawo omusango kubanga naye yakubwa era reference tekokubanga jeeri naddala abalina emmere bwe yabwe mu faamu eyo basanga nga obuzibu gendo gikimayo nolwekyo nze ensonga z'ettaka n'abantu abo sandyagadde nnyo kuzinonooza singa tebayingira mirembe gya kyalo kyaffe basanga tuli batemedde naye ate akatabanguko kakagenda okusitukawo mu mitima gy'abantu nga ebanyize mu kukubwa n'abantu baabwe okusiba nze ndaba gye biraga mu maaso bijja okuba bizibu nnyo singa munnaffe Muhammad Muwonge nannyini bantu bano teyeekuba mu mutima asala amagezi alabe nti embeera nekkakka bweneggwera mu maanyi agakozesebwa gye tulaga tebijja kuba naye bekikwata kuba tunule nnyo mu nsonga eyo ffe nga bannannyini kitundu tujja kwekweka ku nsiko nga kati nga bwe tuvudde eno n'ofulumya eddoboozi ne baliwulira ogenda okulaba nga buli wamu bakuba amasimu kitegeeza nti batuziba emimwa okwogera ate nga bo bafulumya amawulire ag'obulimba tebakkiriza kwogera n'abamawulire obawulira nti oba mutambudde nga amasimu gavuga mangu poliisi eyingirawo n'olwekyo ebintu ebyo kuba kutuzibikira mimwa poliisi y'ennama mugenda nemuwaaba ku misango bagiyingiza okulonda lwennyini ngenda kuza omwezi 28 erinnya Sekyanze Emmanuel ssentebe w'abavubuka e Luwunga nsaba gavumenti etuyambe ku kintu kimu abantu bano eno abajja okukuuma ettaka be baleeta ku bitundu okukuuma ettaka babeerenga na buvunaanyizibwa bwabwe okukuuma ttaka lyabwe kusinga oyingiriranga ekyalo ekyalo Luwunga tuli wamu naye abantu abo okuva lwe bajja ne bakwatagana ne chairman nga basuula wuwe ekimu bakikolera wuwe batumalako emirembe ng'ekyalo nga tetuyina we tuyinza kugamba nti ogenda kuwaaba era nga bagambirawo nkukuba n'ogenda tolina gy'ogenda kumpaalira ng'era bakukuba ogende wa chairman agamba beetondere nga bakukuba ne chairman wennyini nga waali so tusaba buyambi newoogenda ku poliisi yaawa bukambwaliziggu era ne mukulonda twagenda olonda nga batugambye tugenda bakuba chairman wanaafuna obululu bubiri ye chairman waffe era ekkubo bateekawo tuwulira oluusi ne batugamba nti ezennaku enkyawa naluli temusala saabuzi era tosobola sala mubawulira mu bannaabwe nga boogera ekyamazima bali basajja bakuba amajambiya batambula nago mu biwato tetulina bwogerero otuuka n'ekyalo kyonna nga owulira okikooyi bukoyaga kivaako nogoba tetuli mu Uganda ffe ogamba nti tugendeko wa byonna osanga bakusoosedda esooka ssente baziina chairman ng'agamba nja kukola kyenjagala mukama wange agambye tetumanyi nakumanya tusaba buyambi bekikwatako bandize ne batuyamba nga bannaluwunga
ekakuterawo bwenki LC1 zibadde nga zagwamu amaanyi kati zazziddwa bujja lulolweya mu okutuuza enkiiko z'ebyalo n'okumanya abantu abali ku bitundu. Local Council 2s nammwe muveeyo mu empowering abantu be mutwala ku Local Council 1s. Abachairpersons be LC3 mwe mukulira insecurities, mwe mukulira okukuuma eddembe mu magombolola gammwe. Naye kiba kya nnaku n'olaba nga ate ssentebe wa LC3 ate ye yeetabye n'abakozi b'ebyambyone okutulugunya abantu mu bitundu bwe. Tugenda ku cleaninga tewali muntu alina immunity mu mateeka. Ne bwe mba nze RDC nga nze nina omusango nteekebwa mu maaso g'omulamuzi. Ne bweba chairman wa LC3 ojja kuteekebwamu, ne bw'onooba wa poliisi wennyini nga teggoleta insecurity era nawe tujja kukwatako ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Era mbategeeza nga bannamukono tugenda okutandika okutambula nga tukola security meetings mu magombola gaffe gonna 18 mu town councils omusanvu ne mu municipalities. Bwe tunaamala tujja kukka mu miruka okulaba nga tukilininga buli mpulunguse yonna ebadde edduka okuva e Kampala, ebadde edduka okuva e Wakiso ne mu bitundu ebitwetoolodde ng'ekozesa chansi ya mukono. Tulina tiimu mpya tugenda kusituka abo abali mu land grabbing nga balowooza nti mukono tejja kubasobola, tewali muntu ali untouchable. Mulina connections but we shall break your connections tubeere nga tukola ekintu ekiki ekituufu. N'olwekyo ng'akulira ebyokwerinda mu mukono tubadde tubikola but we are going to come back okulonda kwakoze eki kwawedde tugenda kukomawo era nga tuyita mu bakulira ebyokwerinda ofisi ya DISO, ofisi ya DPC, ofisi ya RDC, ofisi ya CO, that is AMI. Tugenda kutambulira wamu okulaba nga tunyiza ebyokwerinda. Kurakatona n'ensi yange sigadde ndi Hajati Nabitaka Fatuma ndisaba RDC owa Mukono district. Kati mukama wo yabo oli mukozi we oba wali owerima bibyo olimira bibyo. Ye yali tamanyi kigenda maaso abadde taliyo. Angamba oli chairman ne musaba nzijayo emmere yange kubanga yali nnyingi. Nangamba agenda nze bali njogedde nabo abafakinyi tebajja kukolako kaki kalabe bulabe nenzija. Banyabo ogwasooka bangoba nengamba ndowooza leero kati kwolwo nensaba ono. Osinamukubira essimu gana amazima ndi mukazi mu Advent Bible egamba beera mwesiga okutuusa okufa. Nange ndi kuwa ekirabo ky'obulamu. Omwami ono nangamba gwegenda mu faamu gy'emmereyo. Abasajja ne bankuba, basajja ne bankolako obulabe. Ekituufu nze tebansasula ku mmere n'abantu be najja nabo okuguza lumonde ne mwogo nabo ne babakuba omu ne bamumenya okugulu. Era natwala fayiro yange gyeri ne reference gyeri ey'emukono. Oyo baali bagenda mukwata naye ne ngamba kamusonyiwe ninde mukama wange amala okujja ebintu bino bigende mu maaso. Nkuba emiggo era nengenda najjako ku poliisi oyo omukyala ali emabega yandabako ku poliisi yawa nga bankubye. Nengenda nejjambya gye baali bagenda okuntemesa ne bantwalawa Mukono ku poliisi kwolwo nali sobola kutambula nga bamaze okunkubakuba bankwasa ejjambiya ne baŋŋamba saawa ebitooke ne bankuba amagulu. Omwami oyo ayitibwa Sula taata Maluko bamuyita ne bamugamba ti akakyala kano okamanyi n'agamba ako keetaaga kufa kananyi I believe ebyo nkimanyi. Mugema Kaddu Musalule chairman w'NRM w'ekyalo kino ate vice chairman w'NRM w'omuluka guno gwa Mpuma gutwala ebyalo 13. Maama nze enso so that we handle it once and for all. Kubabu naye nange ekindumya obutwe era ng'embeera bwe wagira abaso bwe twakomawo we suggested to the head level yet to forward it to General to be a joint approach towards this thing. We bring the RDC on board, we bring the RDC, the DPC, yeah, let's say, the land protection commission will realize so that once we have that force, all of them, Budiario, Aveyo, if the police cannot deploy, yeah, Bafune, Boshabubos, police will start deploying, Barete, and neutral party, either private security done a moment up until somewhere quite getting out of hand. Chitulumi omutwe, it hurts me, and I would have been Mukono, Irunga, yeah,
Our efforts zonna ziringa ezigenda to the drains. Okitegeera. Yes, eriyo abanene abeesowoddeyo, but we have told them. Ne tugamba bano abantu bakyamu. And we gave them our facts.